bali bagenda kunfera nga nkyali Saudi sumulula bali bagenda kunfera olwatuuka munnaye ng'omusajja Jjankwana yigwe ali mwaka kisijjukira nga Jjankwana nga bwomanyi bino ebyokwanira ku online ani omusajja yalina wa Facebook bino ebya Facebook munaye mwe tupostinga obufaananyi akalabye bannaye ate owebbina ate wa hipsi ng'alumba inbox nga Nkwana nga ngamba banaye Julie I want to be your friend biki yatandika bw'ate tubeere bakyali bikikonze kale ngamba tamalize ebyomukwano tebifuuse byakwana ng'atandika okunkwana nomanyi bano abasajja olabira ddala ba fake masters yakatandika okukwana naye ebigambo byokka byayogera like it's too good to be true abo bwe batyo biba too good to be true ngatandika kakati nze nanye munyonyo ninaye obuyumba kati ebyo ebigwisa abaana amatu baba amanyi bwanawulya munaye nine motoka ninaye amayumba gapangisa gali eno business zange ziri eno ng'oli ataaka sente ng'ajjanga Nkwana nga ntandika abanejo ani naye sinze nabeeranga mu nnyumba y'Omuwarabu nga nange ndoza nali misinga someone to talk to nga tutandika nga twogera bino ebyokuba esimu n'otekamu earphone ne muwogera nga bw'okola emirimu. Okay, so abaana ndowooza tabulime Esther atakuze esi tubabuuzako nawe musinza okubanga mutulaba. Thank you so much mukola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno nga weeri nkola yaffe tubeerako wane tunyumyamu. So guess what today ndine Matilda all along tubadde tubeera tutumira abantu baffe bana ntumira Nambiru ye yajjako dda wano kuseeti this time around bulijjo muya twogera kujulira yona nga tumutumira greetings to Julie Love. Yeah, so today fun waffe yakomyewo tulina Matilda kuseeta nayitirako ku headquarters tulina Julie tulina Matilda yabasooka then Julie Love atandike bannange tuwalamusizaako nnyo abatulaba amanya n'eddoboozi Matilda toseka nnyo Esther ndeka ninoseka kuba kakati tulina omugaga omanyi kibeera kyanjawulo nnyo ng'omuntu abagamba hello Matilda banaye send greetings to Matilda ng'ali wali nga tobulabako and then also when you see them in person she's very mukyala mulungi nnyo era mu abasajja bale abeepankapanka eno temusala okujjako ng'ettooke liweera olina obba n'effuso nga 100 ojja okusalako eno kubanga tulina amatooke ge tusuubula eyo Masaka omukyala alina bizinesi ze wano nnyingi nnyo tezeetaaga muntu wa mboozi zeetaaga muntu nga ate kye bayita ennusu tubeera bize tetubeera mu bigambo okitegedde so y'omukyala omulungi gwe tulina wano eno ku S Media nga bulijjo ffe tubaleetera abantu be mwetaaga okulabako ababazzaamu amaanyi n'essuubi. Hi Julie Love, how are you? I'm good. How are you? Tusanyusa okulaba by the way. Nange mbasanga. Leero badnaye ndi wano finally abagagga nze mbalina Matilda ebigambo byaffe n'ebyo abantu babuulire tuli mu filter abaffe beba mbulaba ku bali kwoli gino ebbali zogamba tuba tweraga bwerazi bagamba mbeera mu filter wamma bali kwoli gino balayika bakyala balungi nnyo mwetaaga obasinkanako nga nange wembalabye olwaleero minno eno Julie tajjidde bwereere mulizolooza yazze n'atula mu kana akatebe ku bwereere si byabwereere si byabwereere bannange Esther bafani baffe tulina obagamba amazima balina okumanya nti balina okuba nga headquarters baziraba nga tubadde kati oziraba bwe zifaanana oguddako ng'ate tuli mu glass house tebijja ku bwereere money. So Julie is not here free of charge. Aina akasente ke yatuwadde si mu bubi as a wonderful fun nagamwenje balije mtusaako engalo kofe ate fani omulungi omusiima otya olina okujja n'omulaga mu bantu abafani abaddala kye bakola ne kye bafaanana mbagala nnyo bane esi mwongere omugoberera namula waliwo ka challenge ko wakola nenkatuulamu nange oba nenkapostinga noleka tewakala twate tunakwefollowinga ku TikTok nenkalaba bane nenkagala nenkatuulamu from that day nenkwagala even up to now nenjagala mwalimu agaddeko omuntu nga tomumanyi tomulabangako n'omwagala n'omumatira n'ogamba nina omulaba oba okitegeera finally ndi wano naye oyo yakwesalidde ekiteeteeyi tunango mu kiteeteeyi
ne bayidawo omusajja yagambo yambaleko ku skati akusasule weereza ssente leero ali mu kiteeteeyi ali bagamba tojjaamu mpale na blouse bagamba yambalirako ku kiteeteeyi bakusasule t-shirt ebeera ya mulimu kati ate ng'egenderako empale tosobola kwambala t-shirt ya kitogi na sikaati okitegeera bayiga okwambala ne Matilda ndi wano naye finally omwana ono Matilda abinkolera tubeereyo nga tumulengera nga ni Matilda mwana ayogera akazungu bannanga akazungu ako nno nga kakufeera akazungu kakugezezako ddu mujjamu ne bagamba naye terujja muvaamu oluzungu kizibu nnyo okuva luli mu ye luzungu si bigambo byange oyinza okugamba kata eri etya kata nnungi bane buli kimu ekiri kata kirungi just no everything's good. Wow. Oyemaze ebbanga ki? 2 years. 2 years. Wonderful. Bagamba ko asoka n'ogenda kawo Saudi n'ensi kyesinga by the way katukubuuze wakati matudo moyidala agenda njagenda kuba kyeyo wali ku Bakadama era munda bate munda banga mumanya njeyo njiriba obulabula kyezinga mukaaga oba mwaka nosukano okibana okuma wano n'wotyo zina kubanga wakolamu kati bana bakola visa like oba nokola freelance visa nga egimalako oba emyaka gyo nga 10 kati nge Dubai bazikolera ddala emyaka 10 nobeerayo ng'ogenda n'okola ne weyagala emyezi 6 n'okoma naye yabeeyi muko eba mu sente nga mmeka kyebika bayinza bagikolera nga bazitandikira miliyoni nga 10 kudda waggulu naye ng'obeera free ne weyagala otwala aba family mugenda ne mukola nonga kati njagenda ne SC tukole emyezi gyaffe 6 tukomewo eyo yenyiri gye tugenda kufuna wakati SC media n'emirimu giba myangu kino tandika shootingira ka musenyu gweyo mazima okitegeera ate gunyuma nga tugenda emisana ne tudaama regular baleeta tuseka tino kisesa it is just award so nga tugenda emisana ne tuchapa oregular tuwambukamu omusenyu wabera emirimu gya weekend genda n'okola emisana esaawa zo z'oyagala ate munango maye kiri mu bantu abo emirimu gino gye tulabanga emibi ate gye giriko ssente kuba wabe baba batono abagikola kati bwe tugenda sawa ogenda kundaba nze bannange naye bwengenda buli muntu yali tankubira simu nga ndi mwavu tonkubira tebakuddiranga agenda bakubatonziriranga n'abantu balina nga gyatukubira essimu Esther nga toyina sera tebakuba ssimu nze nina omuntu yankubira essimu awo nagamba nkulaba twali tusoma ffenna mu high school amala kamba wemboozi otugenda awo fumita nali nsoma ne guy ndowooza mu primary omanyi tulina we twasomeranga we tulina abaana be twasomanga nabwe nga golaba boba high class nga golaba toli kilasi zaabwe omanyi abaana abo ababeerayo kusomero bati ngera tebogera naffe nga tebagala manya nesaba ofisa yansanga awo nansaba enamba yange nankubira nga nja kutwako naye nga yali tambuuza museke waliwo abampi primary yali yeraba oludde nga yacht makings already bwamaanyi already twalina nga streams 3 sijui naye bada abadda twalinga bikyokuba ne streams 3 nga mulimu simanyi yabageze ennyo obusosoze bwali bungi obusosoze bwava dda yabasirwa ennyo ate bagamba abaddugavu tusosola nnyo nga tulimu aba nze we twasomeranga sijja kwagala stream gye nalimu naye nga zali streams 3 alimu yabagezi eyabagezi saba kulimba abantu babeera wano babeera balaba tetwabeeranga ne stream nga za ABC naye ddala nabanga nnyo mu kizibu nnyo okosanga mu B nga wesi naye saagendako mu nabeeramu era be nasoma nakyo saagendako mu naye wamma mutubuulira abasoma ne Matilda okubeera wano abasoma nange bakimanyi all the way ate nno munnange nga kale oba ngambe nti I think it's my character embeera zange sikweteekawo but I'm very recognizable gwe tokimanyi kiwakiriwo watugamba abasajja bafera abaana babaferera ddala bakufera wali bano abakwana ate banaye wali obufere bafera nnyo abaana Bakadama bafeki masters bangi just no mukono mungi
simanyi nze oba mubeera temubeera so occupied kati omuntu wajoba n'obudde bungi nnyo obwengeji kati maybe omuntu aba amaze emirimu gye ng'alaba talina muntu gwanyumya abafamire ababuuzizzaako kati awafuna omuntu amuwa obudde aba alaba onkimazi kintu ekyo nno kitutu oli bakuzaala mwezi ki nze ndi wa August. Okay. Mbadde ngenda kudda ku side yaffe yeeri nze ndi wa August. Neona bafera babaferera ddala omanyi bamubeerayo nga temuli very busy obwongo ne bugetinga idle ofuna nnyo oba oyagala nnyo okubeera occupied kati omuntu wajja ate nga gamba byoyagala owulira akutwala nnyo ebirowoozo nedda omuntu ababandowooza babagamba nnyo ebigambo bye baagala like nga omuntu abadde amisinga ekintu oli baddekaawo tugeze ng'oludde okulya emmere tugeze obedde nnyo abroad ng'oyagala okulya amatooke ng'owulira g'oyagala kati omuntu n'agakuleetera ate n'atakuleetera gano agakala empewo n'akuleetera erinyiri ne balikuleetera kati nabo be babeera abaana abasinga baba bamisinga datwade nga oba awulira ayagala abeeko omuntu nga kwegamba mu rufuutifuuti baba balwawo nnyo bbanga they arouse their emotions. Yes, aba ayagala awulire ekyo oli ng'akimugamba banaye you're so beautiful, banaye I love you, you're looking so cute. Kati bye baba bamisinga kati oli bwakugamba ebigambo ebingi ennyo n'ogetinga honey oba so some of them miss to get honey omanyi kati we are an open book you miss to be honey okuyima ng'olwawo yima kati n'akuyimyayimya never I can only imagine nakuteka mu mbeera kwegamba wenna n'otandika oloota no getting a delusion kati awe bagabira akasente abaana kwegamba nga tayagala kintu ekyo agamasanyalaze muvaamu agamasanyalaze nga gamulimu bebi namusaba ate awo bebi waliwo kankunyumiza waliwo gaye yagamba yayina bakadama 23 kati buli mwezi waba bamuwa akakadde obukadde 20 akakadde kanzo baka nene nebigije mutwala agago ye yagamba buli kadama wa mu collecting emitwala 22 buli mwezi Bakadama beba musasulira ennyumba wasula beba omwana abeera mu kikumba beba musasulira ennyumba wasula asoma mu apartment za bay ennungi ayambala bulungi iye abeera ku live ku TikTok buli dakiika abeera mu kwetega ate okimanyi nti nno abasajja labayo wakitegerako nti abasajja bayiga okuweereza nudes asooka n'akwata n'akuweereza semdolido ng'eve neekomera n'agamba go olaawo oyingirirawo wano kigwa buggwi n'obulaye Sabe kati abantu ababiri nomwe mtwala 22 kwata esimu 2 times ekibalo kyome bagali ndeta calculator 2 times what anti times 20 times 20 kubanga nabo bali 2 mbasa times 23 times 23 buna ne mtwala onka ndozo kirabi kati lwakite yeyagala e Uganda ne yezimbira n'akayumba nga akazimbye mu Bakadama yigo lwaki sifuka musajja nefuka Kadama tutuusa bazikolera ddala ne bazibawo ebya serious abana omwana oyogera naye nagamba as long as it's my money nziwa omuntu nga nsanyusizza as long as I'm happy ne ojikaliwe nagamba nti omukazi wagwa mu kwana agaba no singa omusajja bagabira ddala mwe enze mwana ekyolimbye naye ndimu olusajja sajja ndabika nange ndimu olusajja sajja sigaba sente omanyi omusajja takuwa sente nga tolina ky'omukoledde ate omusajja anyuma okuddizanga naye abadde akuwa okitegeera bw'abanga adde alina kyakwa nayo n'osinzira okunogamba why if it's his birthday kamusurprising eyoko abaana batwabyekako nakati tulina once in a while siina omuntu nga abadde akuyirawo omubiri wamba Matilda nga abadde akuyirawo omubiri nze nagamba nze omusajja bw'oboze togeza n'onsaba gwe nfukumulira birungi kwenyo sinzira ngambe naye kikyekyo lwaki nange ate n'engabo eyawukamu sikuwafuwa neetegeka kitegeera n'omuwera ddala weetegeka oyina owunya obulungi oyina okwambala obulungi oyina okuba kugamba oyina obbanga oli full package you have to abasajja banaye muteeke mu bakazi bammwe sente mulabe ebyenjawulo ebitabatuukeko kumita emboozi sabula
wamma bami abali abalungi gwe gyokoma okuwa like bagamba kyosiga kyokungula gyokoma okuwa omuntu gw'oyagala naye atuka ekiseera n'agamba waawo nambeeredde nakolera bu research naye nakolerayo ekintu kyalaba nti kino kijja mwami naye si bino ebya buli ddakiika kwata zaaki waffe tuli bimuli tuliwo okulabirirwa tuliwo okuweebwa kati bagenda kunyiiga banyiige tetulina kyabakolera amazima gali tussa tuli wano nefe natukola wano tewaliwo omuntu atakola twesuza tweerisa tweyambaza tumanyira ate na Esther Kasokebza bannange enkoya abasajja abankwana nga mumbuzo oba ninayo omusajja bw'oba onkwana bibyo ebyokumbuzo ina omusajja simanyi inayo omusajja naye gwe okakasa gwe tolina simanyi gwe okakasa ekintu ekyo kinyiiza nnyo okitegeere bw'oba ng'onkwana bannange nkwana bibyo oba nina oba sirina nkwana bibyo bw'oba olowooza nina kale gamba kankwane omukazi ono muwe buli kye yeetaaga oba nkole buli mulemesa oli gwabadde alina gwalina mugira mujjawo n'ebyokubuuza do you have a man when did you last have sex oyagala ki obuuza byaki sex wange gye nakoba omufunira wakwatirako ate nno bw'omugamba amazima n'omugamba omwaka ng'agamba nedda tekisoboka kakati nga tebagala musajja gwagambako balina enjogera bw'omukazi omulungi wenna oyinza obba tolina musajja onkwane nkwana bibyo bwe sigala mu layini yo sigala ng'ogenda mu layini nabo bennyini kati gwe singa gy'okwana etandika wakasa tolina mukazi gwe musajja gwe didde lwakoma okukola ebintu weebiti. I don't like people that tell me that bullshit. Waliwo ebintu binanga ekimbuza omutwe nti omusajja wakwana n'omugala tolinayo omusajja mbw ate kimutiisa ate omugamba nti olina omusajja ate era kimutiisa mugamba simanyi kiki ekituufu nze kyenvudde mbagamba Matilda mutuufu bwaba tugamba oba ozze okukwana omuntu mukwana ebibyo oba alina gumira piri gamba aizuluze ngenda mukwana oba alina oba talina tunalaba gye kinakola ki gye kinakoma naye mulekerawo okutubuuza akajoyijoyi w'ebibuuzo omuntu n'omuyita mu deeti mutuuse ekifo ky'okweyogerako omuntu akusiime otandika kumbuuza Matilda, are you dating? Shia. You are a beautiful girl like that. Yeah, you don't have a man. When did you have sex? A year ago. Shia. Oh, you know, obuzibu kiteweegatta gwagamba oba ali ku interview abasajja abamu ennaku zino muna ate bw'osanga ab'olugezigezi bwe batyo bwe bakola oba abanga yakute ku interview oba kitegeera nakubuza kati abalala baabano bannange Esther simanyi nakumanya abalala Matilda, I want to come and visit you ewaka shia kyogamba teri omusajja kati bwe naba nakajja oŋŋambye okujja bajja kukubirayo nkugambe jangu ondabeko ate oŋŋamba ate kati bwe najja ate omusajja nafubutukayo ayo stupid tuli basiro okuyitako kitegeera bannange bw'oba omanyi tonnaba musajja kimala kujja kukwana Matilda agira asigala nakujja nga togenda kumbuuza bibuuzo tojja kunkwana nze saagala kunkwana nnyo nze nno kamba buli ekintu ekinzijako ennyo be bantu bano yakakwana mpeereza y'ekifaananyi mpeereza ekifaananyi ekiramba muba mugenda kubajja kofini buli ddakiika ekifaananyi ekiramba obufaananyi bw'omutasaba bufaananyi omuntu omulabyeko abasajja mutunyiiza bannange muli very slow Esther wale omusajja yakwanyeko ng'owulira ali slow nga tasalawo tasalawo nkyakwetegereza njagala bya speed ebyempola byantama njagala bya speed nabayo speed gyengamba yeeno zabasajja njagala kisooka nze bategeere kimu when you're vibing a woman fena tuli bantu bakulu I obviously know at the end of the day we're going to have sex okay so don't come to me acting like you don't have sex then again you now want to have sex then again it hurts you that maybe I could be having a guy that I'm having sex with then come vibe me tell me hey sweetie you're so beautiful I like you I want you to be mine I want us to have an affair be like okay okkiriza tombuuza nina omusajja oba sirina gwe mbuuza
is it okay with you? Namugamba ye. Nti yes. Batusa kukkiriza ng'oyina. Ate nemba nina tebikwatako. Tukyagezesa nkyanoonya. Noonya tebikwatako. Abali kasengejja. Obasiba bugirawa. Amaze okugamba byonna bino omulabe mazima yonna yonna gy'alaga zonna shots zaakuwa ziraga mu kukola ki? Mu kwegatta. Of course ffenna tukimanyi. Byogenda kwegatta. Kaakati ng'ate okakubuzaabuza? Go straight to the point. Soko eke akubuzaabuza ati. No, like befuula abatayagala ate ng'ayagala. Ate ng'akimanyi ayagala. Ate ogambe toyagala onakwata empola waliwo omukwano gwange gwe mmanyi yafuna gayi n'amukwana naye oli gayi Eva. Nze tubikwata empola nkyakwetegereza njagala wife material nkyakwetegereza nkwetegereza. Naye nga Eva mubeera ku good morning, good evening, good night. Naye nga kwa ku ssente abamu ku ssente. Ate kuyavuddeko ku ssente. Mbu yeebyo ebintu tabikola abasajja banyiza mwana nze sagala ddala musajja atagaba ssente. Oyo mukyala mugambe tewali nsonga lwaki wawaali. She deserves better. Ati yamugamba ye mbuye byabikola amaze muwasa muteeka waka mbwe ebyo mubalwadde mwe netagayo kano ka emergency mbwe nabikola nga amaze muteeka waka. Kati nzaawe simanyi bwe nyiza kube. Omukwano nga baba kunyumiza ebiboze. Owuli anga bamukubemu empi. Obogane kakati ongamba byaki. Chali wangamba ndoda amanyi nimye ebirala tudde. Tugenda jiddira emboozi. So watu wa mugamba officer. Officer amugamba. Bamaze relationship banga ki? Tebannawa je sinduzanga myezi 3. Sweetheart run. Ze bananga abankwana bannange mwekerawo okumbuuza oba nnina omusajja oba nnakomadde okwegatta. Ate simanyi lwaki bonna babimbuuza. Ngolabye. Maze omwaka mulamba tunejo negase olakola eki. Okitegeera. Nti mbadde nzija. Office yeeteraga kubanga gasimanyi mbadde nzija. Nsose kwegatta. Kati otumanyi sebo kikyoteesa. Kikyaha. Tukumalemu ekibuuzo kibadde kyaki ekyo. Bannaye. Kinyiza. Gwe tebabikubuuza. Babimbuuza. Omusajja akwana n'amalambuza ebibuuzo by'ekisi. Omujagoza. Tebatera kunkwana nnyo. Bayizayo bangamba ndi mukambwe. Nze ndi mukambwe nnyo. The fact that nkugambye nti maze emyaka 2 si mu relationship. Kitegeeza maze emyaka 2 sikola ki? Segatta. Olumbuuza matira when did you last have a relationship? 3 years ago. Jeje myaka gyoba okola ki? Kuba siri malaya tonzije ku street. Unless on Sunday muchifonga netunda ngoze you approached me and then I was a whore and then you asked me when did you last have sex and I'm telling you a year ago atenga ndi muchifo ky'abayetunda oli muyaye how it makes sense ate mune bogera but that's not true kati boba ngoze tonsanze mu bwamalaya onsanze let's say ndi muchifo kyange ky'obuvunanyizibwa ndya kamere kange mbadde out ngenze kunyumiramu ko mbadde yo mu office ntudde oba wansanze wabeerayo ebyo ebifo ebyo bitali bya toddamu kumbuuza kibuuzo oba nina omusajja oba sirina bw'oba nkwana byo kijja vva ku nse nkugambe ssebo totawaana nze nina omusajja wange oba genda mu maaso oli yatamanze tugende oli yatamanze tukyalina omugenyi abasajja abafera abantu abafera bakadama naye nze bangamba ndi mukambwe wama ntuniza obukambwe bangamba Julio otuniza obukambwe bangamba ndi mukambwe nnyo ntuniza obukambwe. Maybe you look like a very you could have a lot of principles. Ntulanga mbera serious nnyo. Yeah, omuntu ali principle never bajja kugamba oli mukambwe. Banga ate olugezigezi nina olugezigezi. It's okay banaro. Bagamba nina olugezigezi ndi mukambwe nnyo. Olugezigezi lukuwonya ebintu bingi. Nakibagamba era bagenda jiraba. Kingi atalina lugezigezi alabe. Wallahi bagenda jiraba webale bagenda jiraba. Nyera nabaweereza kakiripo. Omuntu angati nina olugezigezi. Nsanyuka nnyo. Owonya ebintu bingi olugezigezi. Wamwa olugezigezi bagamba jiraba. Ajja okumalira ebiseera abakimanyi bulungi you're going to bounce them off. Ogenda mu cooking down. Gambe weyongereyo. Yita wano tulina ffe tuyite wano. Bangamba n'olugezigezi ate luyitire. Olugezigezi lunyuma nga oyina ebyokunywa n'emmereyo. Nga
tebakuliisa tebakunyiza ye wamanga oyinamu you go out okwate ebbere yazo oseke wali okwate bbiya zo bw'oba onywa shishawo nga poti eri wano buli kyokozesa nga weekiri ebyokunywa ngo olina ebya buli kale owa bbulu orange mu glass bagamba mbu neepanka nze nina olugezigezi neepanka neemanyi neewulira bale neewulira byonna bibeere byonna mbiri naye baŋŋamba kale abantu ab'enjawulo nagezaako kibuuza ne baŋŋamba mbu omuntu aba takutegedde nga takusemberedda nze okulowooza oli mukambwe nnyo olina olugezigezi kyonna kyekiri ky'oba obeera I want it cause kinyambako abantu abamwe obutabeesigeza nnyo weegobako kawawa kati awo tugendera awo si waabiri kati basajja baffe abakuula bakadaama ate nze kati ekyo kyanyambirako ddala nti nze nina olugezigezi baali bagenda kunfeera nga nkyali Saudi sumulula baali bagenda kunfeera olwatuuka munnaaye ng'omusajja ejjankwana ye gwali mwaka kisijjukira nga jjankwana nga bwomanyi bino ebyokwanira ku online ate n'omusajja yalina wa Facebook bino ebya Facebook munaye mwe tupostinga obufaananyi akalabye bannaaye ate owebbina ate owa hipsi ng'alumba inbox nga nkwana nga ngamba banaye Julie I want to be your friend biki biki yatandika bw'ate tubeere bakyali bikikonze kale ngamba tamalize ebyomukwano tebifuuse byakwana ng'atandika okunkwana nomanyi bano abasajja olabira ddala ba fake masters yakatandika okukwana naye ebigambo byokka byayogera like it's too good to be true abo bwe batyo biba too good to be true ngatandika kakati nze nanye munyonyo ninaye obuyumba kati ebyo ebigwisa abaana amatu baba amanyi bw'anaawulira munaye nina emmotoka ninaye amayumba gapangisa gali eno bizinesi zange ziri eno ng'oli ataaka sente ng'ajjanga nkwana nga ntandika abanejo ani naye sinze nabeeranga mu nnyumba y'omuwarabu nga nange ndoza nali misinga someone to talk to nga tutandika nga twogera bino ebyokuba essimu n'otekamu bu earphone ne muwogeranga bw'okola emirimu janguwa ng'olina omuntu goyogera naye era ne mbadde mbeera nga nkubira sisita wange ne twogera okusima okumanga essaawa 5 nga nze nkola mirimu gyange kati awo naye we yankwasizanga kati lunaku lumu nga ntwaliriza ng'ajja akubawo kipropose olwo naye amala okuwaanawaana ate bafeke masasi babaneebigambo bamaze okufunza kati akutandika yajjanga nakuwana nze okimanyi mwana gwe sobola kubirawo wootali nze banaye obulamu bwange tebutambula nze banaye nabadde namulwadde bamanyi n'okuteekako kanula abasajja kakati nga muddamu mugamba mbu simanya abasajja bagaba ssente nga temuteekako nammwe kanula nga n'abakazi bwe baziteekanko ne mubagwamu abasajja bateekako kanula najja nga agitaddeko kuno nagwa kati bebi nabadde mu ddwaliro mbadde muyi mbadde mulwadde ate munaye gwe alina bebi wo ate munaye gwe alina kibebi ng'aweereza anti akukaabira jjukira ye aba amanyi gwe oli eno okola ye ali Uganda sente tezirabika ye ng'aweereza naye nze siweerezangako omusajja sente era wavaayo omuntu yenna agamba nti Julie wali omupeereza sente jangu wano typing awo mu comment section tujja kwegwa agamba tasobola kubeerawo wootali ngagamba nze sisobola kubeerawo wootali nze bane bulamu tebutambula nze banaye ne Uganda entamye kale singa eyo mubawarabu bw'atyo nno kale singa eyo mubawarabu nina mu nnyumba ya bosi wo singa nawe sobola okufuna ekifo nejja ne tubeerangako eyo ffenna nga yesaawo nga bw'atyo nga okitegeera alina ebigambo ebiri sweet abasajja baffe baba n'ebigambo nga like bikoonera ddala oba aba yamaze bikuraminga nga owulira abafera ababbi baba n'eggwiiso etako kanula pozi yakwogwa n'oyogerako nokola omusawo weesirikire kati ngenda kunyumizaako omulala eyampa maama we n'oyogerako naye yampa maama we nampa ne baganda be ne famire ye oyo ngenda mukunyumiza owabazadde sisamwerabira tosobola mwerabira kuba nange kyali kiyitirivu kati ono aleta buproposal akati olaba Julie naye y'obuyumba nze olaba kati nze ndi mu ttaka omanye ettaka ngula ettaka nengula zi products zange nensalamu ebitundu nentunda nze otundayo miliyoni nga 4 miliyoni 3 miliyoni 2 okitegeera kale lwenkoza akatono obuproti obutini miliyoni 15 obola ddanga ogulirira ddala ddooni ogwa 45 nga ngamba tandika Okufeera
kati omanje bakola agenda nafuna land like someone's land najikuba ebifaananyi kati buno estate obumanyi bubeera open agenda nakwata essimu nakuba ebifaananyi nakulaka kati swita tolaba wano we naguze buno nakwata n'omuntu amukwata ka video yes ngali busy mu business basajja mu musasira abakazi ngolabira ddala ali mu kukola era ne mu abaana abawala bane mwagala sente zammwe mubeeremu naye abaana balowooza bawulira ne bw'obagamba tebawulira era we bakubba ng'oli mukyala nga nkutunuulira bwenti omuyaye nga ŋŋamba olwasembayo mubuuke mugobe twali tunane gye tulaze ne bakama bange tuli eyo mu zihoteri twebase ekiro nga mpeereza message akuba Eva ye ate kyemanyi yali mufumbo gayigwe simanyi oba weebwanyi wate bumanyi saana kumanya that's in past naye yalina musajja mufumbo naye nga ye Eva abeera kabalaza ka nnyumba waba akuba essimu yaŋŋamba oba ne wifi yali abbanzibe wano we wali ka wifi wekasikira Eva abeera kabalaza nze nga simulaba Eva bwakuba video abeera mu nzikiza aŋŋamba amasanyalaze gage Eva amasanyalaze gaba gagenze Uganda ali munayogwe toli Uganda tobimanyi ate togenda buuza abaganda bali mu kitundu kirala ali mu kitundu kirala yalinga manyina okunga katolaba ewakamera ne ba sisters bange ba siblings bange kati sobola kwogerera eri mu nyumba ate mbanira binyala twogere mu nga abaagalana konze it's okay nenga ye Eva abakabalaza we wali wifi owulira obufeero obuyitiridde wifi yabeeranga kabalaza yali bubbi imagine that abantu abeera mu by the way oyogedde ku ekyo ekintu abantu akubira essimu Eva on video call naye nga bali mu kitundu tomulaba anti tayagala omanye wawaali tayagala kumanya like akugamba ekifo nga tokimanyi like kale nzo okugamba kati ndi wano ku satellite hotel wembeera oba ninanyeewo naye nga Eva wakwatira video nze bana abasajja bansasa ate abasajja bakola ebibi baagala nnyo okukola video calls kyova nze nali nagoba video call nga nazikoowa ng'omuntu yenna n'okunkula video call nga nnyomba naye omusajja abeeranga mu kabalaza ate nga layiti teriiko ng'akugamba Eva y'amasannyalaze gagenze kati mukyala we mu nnyumba amugamba kyoba abasajja balimba naawe alina okuba nga ali mufumbo naye nga like yali amanya abaza akasente ka Bakadama afuneyo akasente kati nno bakyala muddeyo nga mutumanyiira nga nkubiranga nga twogera emisana bwabeera ku mulimu mwogera oyo omusajja nga taweeza simu abasajja baffe tebaweeza simu wabakola eba ofiisi ye naye baby wasiibye otya oli bulungi banaye obulamu bweyagala olidde ku kyemisana munaye tokola nnyo munaye geno nabeko kakati okakanye owulira bulungi wamize ku malusu banaye omukwano nga guba mungi ku video ate munaye abasajja lwaki basaba nnyo nudes lwaki bazisaba nnyo Matilda nze omusajja nga tayagala nze munjogere naye ageza ansabe nudes omusajja okunsaba nudes naye amuyo sister nze n'omusajja wambi gwe nakyawambi okusaaga ebyo byakisimu naawe bagenda kuyomba bagambe ate ye waaba akuweereza kitundu nze omusajja waba yagala aweereze ffulu nze bonna nze omusajja wabanga nze omusajja yali ampeereza zonna tugenda naye gweze nalabakola oli omusajja gwe Esther oli omusajja yali so savage yakola atya oyo omusajja nabeera nga ntudde ku desiki yange ng'alinza okuweza n'agamba I miss you ngamba are you sure nakuweereza ki chu nekaita ate kyo bakibuuza ayinza okugamba don't know why I've been laughing I have a feeling like ndabye ebintu binene nnyo ku myaka gyange I swear kati nga gagamba olabye gundi nene nnyo I've seen I think I've just been fortunate or unfortunate that I meet people. I think my character, I make people to like feel so comfortable with me. Kati I be very free with them and stuff like that. Kati ngoli gaya bagamba. Akuweereza dakika yo ate alina bulungi akasente ke gayo by the way wandala village jatege ajogera kuye kati nga abagamba yo what you up to ngamba to work ngamba miss you ngamba are you sure no keza obuze kigambo are you sure nga yeso ate alina omulimu omulungi nga ajja kulaga yetulamu katono what in the next kati nga wama textinga naye mbabwenti
kubanga alizo okuweereza ekintu if you're not careful. I tell what that job that I used to work on, I used to sit right next to my supervisor. Nga supervisor antula babega bwati. Kati ngagaba bampereza ngirabo bati oh okay this is okay. Nolyoka omuda nenga akuweereza ebintu. Naye kye nali mwagalako nga tali nyonyonyo interested in my notes agamba bugamba miss you. Ye nakuweereza. Kasanga otyeti no bibye. Nga biba byebyo. Nga biba biba byebyo. Omanyi lwaki? Lwaki mbuuza? Abasajja mbamanyi mungi batuweereza no. Nedda byabanga byebyo. Byabanga byebyo. Byaberanga real time. Real time. Omanyi simu ekifaananyi ekya real time kyawukana ku kifaananyi ekyedda. Kati lwaki N'owe kiba kya simu y'emu. Kati ng'aweereza bw'ati tyup. Ng'ebigambo banenga busy. Kati awo muddamu ki? Nga mugamba ngagamba so where are you? Okitegedde ng'omugamba amatwa tudda naye wansala. Naye gwe oli omusajja olaba that man yali yantegeera that even when I got married oyo guy nga yaba tayagala kumanya. Ngagamba me I am telling you these are people. I was married and this guy would keep on sending those kinds of stuff. Ate namugana naye gwe musajja. Lwaki tolekera awo? I actually separated, like just deleted his number so he could and like blocked him from WhatsApp. So it took me like 5 years. Yeah. Kati bwe yawulira muze nkubo nti munange kati okimanyi nti nno Matilda waliwo wamuleka si wakyali nagamba ki naliwa omenga oliawo mu bibyo cinema looks very familiar nagamba yo this world is crazy. But men are crazy. Abasajja basharinga nudes. Men share nudes. Yeah, men share nudes. Nema mugazeko okushavinga. Endo tuwaliza nudes eyo nga temushavize. Aula ukakatonda. Bagezeko kola ki. But men are beautiful people. Yeah, men are beautiful people. Ate muntu wage byokushukwa chuka ebyo tebijja kukola. Mu bigobye. Ana bagenda omwaka ogujja. Omutunuli alagana ye. Ye. Nawe kenyi nobeeramu ne Daudi. Nemba mutuweereza muteerako sente. Abaana abafeera abantu bafeera ate bafeerera ddala. Edda naye mayimu gabawa abakazi bokka. Naye mayimu gabawa abakazi bokka. Omusajja aba ne mugaba. Baneze such a turn off. I can't see mugaba on a man. Abasajja balina mugaba. Annaye. Nzo omusajja alina mugaba tojja abe mu bitundu ebitalabika. I think we mulaba wano like nga mulabye. Betaite zigwaga. But it's okay, but it's such a turn off. Osobola turn off yennyini. Guy. Eno abagayi abanene mwabo. Abana yenga bamuyina tobalayo ku mikono mu kiwatu. Ngawo okulaba omusajja alina mugaba. Goyize kati nze nkubuulira. Bakazi bentelo laba. Guy n'omugwako ng'alina mugaba. Mugaba omwagaza ki? I don't have that bad habit. Inze buli wekuzuulako ekintu kye saagala. Nkyatokoma. Sikamusirisemu. Oyita mbuyisi. Ogenda kunkubira nga sikwata. Naye era n'abasajja we bakola. N'abasajjira we bakola. Era bw'akulako ky'atayagala tadda. Bafiringa guilty babeerabeerawo kati abadde akubira simu emirundi 10 olunaku. Akuba ebitatu. Naye abakyala waba yalabye ekintu kati kyamusa. Tudduka misinde. Taddamu. Ne bw'ogikuba ngiblockinga. Kati gayi wafa bagumu. Munaye gayi mbadde nongeze mwogera linnya kudde. Toyogera omusajja w'abaali. Simanyi oba akyali nayo yamanyi yamanyi zaagala naye namuwona. Tuba twebasa ekiro ng'agikuba. Kakati munaye olaba natomedde. Emotoka yange yatomedde. Olaba bebe ere motoka gye mbadde nkunyumiza nti ye motoka yange yatomedde kakati olaba basabye emitwalo 5 giddaabiriza kati olaba mbadde sente mbadde nakazijjawo nakagula akataka nakagula wa akataka kati obusente bonna nga mbwijje kati mbadde enva eno
omugayina tu abadde aweta ffe tubadde tuva eno nga tukkirira gaya abadde aweta awese bubi n'ayomba nga omanyi obekalakasa gaya awese bubi one n'atukoona emmotoka yonna neŋŋamba kale wulira ono fala amanyi oba agudde ku ffala ne mugamba ng'olabye emmotoka ye egudde nti awo neekeera kati awo yabiŋŋamba enkeera n'addamu kati bebi olaba wakoze otyo oyinza okunfunayo emitwalo 3 batandika mpolampola nga basaba butini oyinza okunfunayo emitwalo 3 kale nange nfune wano emitwalo 2 mangu bakozese emmotoka eyo nemugamba emitwalo 3 nange nno mbadde ninaeyo byenkwasaganya mu kyalo se nimbadde naakazijjawo naziweereza ogenda okulanga he sees the fire gwe kasawusobose nenotandika ozimumma laavu yeeyongera nga amanyi ate baganya okumanya omwe like nnaku ze bakusasulirako era omusajja we nawe akwana natandika okubuzanga kozi bakusasula nnaku ki kati sooka ombulemu ebintu byo bitambula bitya bapakwa batya salalewo bamukuwa mu kashi oba ku gundi like mu banka omanyanga oddukanga buddusi yatandikanga bw'atyo nze nga manyi muntu ategera ate beefuula abakristo bane kannangira abasajja beefuula ab'eddiini ennyo mwe abakwana omusajja waliwo omusajja omulala yankolako ow'eddiini ayina eddiini akujjuliza gundi message zoka za dini musimu Yesu yebazibu audio bichi tugenda kati musemu bwaba mukatu kyakweza ne zinovena Bikira Maria tugenda kwa mama Maria nenzo olabe yo bimpereza sibiddamu nakubikula gondiyo oli omusajja ati oba omanyi ofunye omusajja w'eddiini omusajja agati akatonda anti kati twabuuka biri byali byadda red flag yange kwefula wa ddiini nnyo the red flag yange esingirayo ddala ze omusajja oba oyagala nkwagale tojja n'onkwana n'osuubiza okumpasa awo. That's my number. Ebyo byogamba. Oh, Matilda, I like you so much. You should be my wife. It's such You're so beautiful. Osana kubeera waka. Odina kuba mchala. Sagala kubeera waka wa muntu kuba nine wange. I don't. Let me tell you, kubulire ekyo kitome why it's such a turn off. It's because they don't mean it. Buli omu atubulire turn off. Okitegeera. Buli omu atuye turn off. Nezo bangu okwana nga Matilda kalenda ba ku ngeri gyoyaga gyokolamu emirimu ze. Ni mukyala mukozi wa mirimu akamere mmanyi okukafumba buli kimu kimanyi. Togeza ngamba ku birungi byenkola oya kuntwala wo okufumbira. Abantu bagamba musajja afaana toganyaga musajja eyewe ekitiibwa nga musajja atya Katonda kati kye bakimanyi. Musajja atya Katonda. Bamanyize line bwe tutambulira. Ajasirwala. Ina kusaba ngenda mu overnight ate ababeefula abasabye nnyabo bayaye ate abo naddala baga kati bategeera nti abakyala bagala nnyo bagamba obbawasa so they think naye ate ebyo byayiswa bambi ekyo tuga nti mugenda tuwasa it no longer makes us happy because some of us have actually been there before and it really doesn't do anything. Oshtegere teliyo kiriyo Oshtegere nze tanofu yange wa meri nti omuntu eyesoma omuntu yakakwana yakatandika ngenda kukolera kino nzone enjaga kino nzone ekyo tugera kikola kankukolere kino gwe kola action speaks louder than words Oshtegera leke ebikola byogera okusinga ebigambo dani wonoyogera ebigambo biyitirivu ate yange totukirizako na kimu eyo tanofu yange Bulwemba n'ekizibu omuntu agamba nti alina gundi ndaba tanyamye nga tawateyo ebigambo ebingi bitama kati ojja kutula n'omuntu omanyi bulungi gaye yagamba akunganya miliyoni 2 zemmani obuzibu ekyasinza ofuna nina obuzibu bwa miliyoni 2 ntaasaayo kati ogenda kukola otya naye omusajja wanagamba ekigambo naye singa abasajja bakimanyi nti bannaye daavu ebeerawo nga naawe omuntu omuwanga weerowoolezza nga tamaze kukusaba nnyo nga si buli dakiika nti bannaye amanga ovudde nekwekyo me I want to give men a trick bw'obanga osanze omukyala n'omukwana n'omubuuza byakola te oli kutya nti naye work I have a job omukyala omanyanga nnyo nti si mukampasa omanyi kisinga okunnuma abasajja babeera bakwana abakazi ffenna batwalira mu ttuluba ly'abakampasa abaana abato kale ne bwataba mu kampasa batwalira nnyo mu myaka egy'abaana abato nti abaana abato taba na nsonyi kusaba ssente abaana abato takola obviously no olina omuwa ssente agambe baby I want money for this banange
tuli bakazi banangeze sigenda kujja kugamba njagala kino like I don't have that time and the energy welowoleze oyina okwelowoleza era woba teweelowoleza bannange omu najja neyeelowoleza bwati ng'ogenze tobuuza tobuuza ate Matilda what happened to you you no longer call me ate muwenga takusabye okumbuze ebibuuzo what happened omufabe kisoji kwa yogamba hey baby how are you doing twetogera kwaseka damu ngira modira ayembo saga ajira byanga kati okyatunyumizanga ow'emmotoka yakomawa yakona ne mumma sente yasaba sente nezimumma awo n'atandika okendeeza omukano manyi ogwabe gulinnya nga kasale kanatutuuka n'abeerawo kati n'addamu n'aleetayo ekibozo ekipya afumbayo ekibozo ekipya ekinakola kinajjayo naye ate nze ate omuntu olaba osaba buno obusente obutini mitwalo 5 biki obwo obutannume nsobola zikwata n'eziwa omuntu kuba Matilda bw'oteekamu omuntu ng'omanyiza tezigenda kukuluma nimanya nti esi wange ngenda muwaayo ekyebiri oba eky'etaano ziba tezinnumye naye omanyi omuntu okujja n'akulegambira mu sente nnyingi nga gwe takwangayo yedde okitegeera omanya kiro kyo kyukanga musajja nga musajja kati yajja n'aleeta plan kakati olaba waliwo ettaka lyenjagala okugula omanyi yaadiringa nnyo mataka nga bwe nagambye amataka yamala emmotoka oba yagifikisinga atya yamanyi n'afikisinga emmotoka najja naŋŋamba nga wayisewo nga wiiki nga twogera mpolampola ng'era olaba conversation yakka tekyaliwo communication tekyaliwo n'akomawo awo najja na bukodyo bupya banaye osinga biikira Mariyo okunyirira omusajja oli yalina biikira Mariyo nowegayaza kwabo egayaza litannaba kujja owegayaza yaŋŋamba kyasesa netuka nekiŋangako n'omuntu omu yaŋŋamba oyo omusajja mugobe twakuddira nakuddira mufere naye olwedde nali nkimanyi nti mufere ba nali mpulirizaako audio ezimu ku YouTube biki ebyo nga boogera ku basajja abafere ba fake masters kati ng'ajja ng'aleetayo kipulaani ekipya kakati olaba ninayo ettaka libulako miliyoni like natasuddeko olaba miliyoni 43 kati zina kuba miliyoni 45 mbula miliyoni 2 zokka bambi bebe olaba kati wozimpeereza miliyoni 2 ngenda kuddizaamu amagoba baayigawo okuddiza amagoba ngenda kuddizaamu amagoba ga mitwalo 5 awo abaana we balobeera nsaba ozimpeereze mu owiiki ejja nzisasula ettaka lyange ndimaleeyo tugenda nno dijjamu sente tugenda ditematemamu tujjemu sente eziwera nawe kenyini ngenda nno okufunirayo like ekitundu ekikyo nga kikyo nkiteeka emmanya go n'ebiringa ebyo bwe batyo bwe bakolera ddala ngenda kufuna ekitundu kati olaba obuntu butono nnyo bebi nze ngenda kugulirayo akatundu nga kako omuteekemu amanya wootuukira nno n'okujja oteekako obutesi kizimbe ngenda nakuzimba kuba obwo obuntu bwangu nze nzimbamu obuyumba kati ngenda kuzimbirako akayumba akatono woonajja wonootuukira akako anno tugende batugatte mu kyaki tukole emikolo n'embaga byonna kati awo abaana bwe baba bw'owulira ebyo ebigambo oba olowooza mufunye omusajja nafuna husband material namala omusajja nga mugamba nkubuulire nja kuddira nange nagenda nsala communication mpola naye yennyini yasirikira ddala amanya nti ono nagudde ku muyaayi munnange teyadda yadduka ne ku Facebook ne tweblocking paka kati ngenda okulaba nali sinaba mu blocking ngenda okulaba nga ataddeyo mukazi we omukyala n'abaana alina family bakyala mulaba bambi bamwe gye bajja ssente awo we tuli ebifaananyi esooka n'abijjayo byonna ng'ayagala ssente okwana kati bwe yalaba nti eyo ddiru eyiise nagenda okuddayo nga yateekayo famire ye mukyala we bayanjula n'okwanjula emikolo baagikola abasajja abamu just baba like baba board ne basalawo bakwana bakyala baabwe baba bowa ne basalawo okujja otandika okwana ab'abandi okutawanya abalala ate ono yakuwa ekika ekiramba okwogera nakyo owa famire ow'ekika kati naye olugendo lwalaavu luzibu wofunira omuntu oba otomedde oba otobye kyobola ffe tutuuka emitima negiguma n'ogamba oli ne bwajja bonna ng'obalaba kyekimu nze sikyanoonya bannoonya yajja ne tubeerawo bw'onoonya ennyo nti otomera nze sinoonya musajja sina gwe nnoonya yadde omusajja omuntu yenna yadde okunoonya ola enjuki yenoonya ekimuli n'ekigwako nejjayo omubisi n'egutwala kati oyo obugayi omulala oyo yatuwa eyampa famire ye njogere naye awo nali natera okumalako contract nve Saudi nzije
batubira nnyo atukyali Saudi ate ne Saudi oba abaana tuba tetunaba kubuukako kintu naye nagaye tebanzibangako naye nga era yali ayagala mu eyo layini oli yawedde kabula kate ate oyo ye yajja na ddiini bali baba n'amadiini omanyi omuntu eva kumakya mutuntu kawungezi kakati wasabyeko bebi wasabye banaye olaba kakati ne bafisa dakiika 3 genda osabeko banaye emirimu giba mingi kimanyi byoyita mu bingi banaye emirimu tegikumenya nnyo tubeerawo singa ndyawo nenkuyambako tewandimenyese na mirimu kati lunaku lumu ngajja angamba bebi olaba njagala nkwe mami wange oyogereko naye nenga mami mufere naye gwe yaleeta nga mpa mama nga njogera naye ku simu munaye muka mwana wange omulungi ate ne banazala oba lwaki bakola ebintu eby'abantu teyali maama yennyini naye like neyefuula nazaala kati like namuwa essimu natandika banaye muwala wange mutani wange yaŋŋambye akwagala nnyo banaye akwagala bambi mukuumagane wulira ebigambo mama nga babiseetinze byayogera bannange webale kuba mukyala mulungi webale kuba mukyala mukozi nze nava ku famire z'abasajja omwana omuwala omuto bw'atyo anyirira nga ate mukozi gwe wali okisanzeewa webale kukola ayina empisa kozi bakuzaalawa Masaka nga bagamba ab'e Masaka tebakoze mirimu wawe Masaka wakyotera banaye eyo wasiza ddala nno agamba mutabani we eyo wasiza ddala abo abawala b'ekyotera adiza n'okwongera ko bannange omwana abandi nno tomuzannyisa byonna ng'amugamba nno mutabani we bambi omwana abandi tomulumi ate mwana wamma olina emyaka emeka muwala 22 by that time nalina emyaka 22 22 banaye omwana muto bambi maama anti bamanyi tuyita mukadde bambi okyali mwana muto naye weebale kola mukuumagane njagala mbalabeko mumpa abazzukulu nga tubeera mu ebyo gwe nolowooza bakuwadde abantu oyogera nabo oli comfortable nga baleeta sister bonna mbwe anti yagenze mu family ku kyalo yagenzeeko mu kyalo kati yogera ne baganda bange bonna ng'aleeta sister nga twogera buli kimu nga tukimala kati ng'avaayo ng'atandika bebi obirabye bonna mbakuwadde oyogedde nabo tolina kyogamba mbw ate nkukweka sikulimba famire yange kati ekumanyi ekutegeera buli kimu emugambe tewali buzibu ng'atandika olwo nampadde ekika abantu bonna buli gwasanga wa luganda lwe buli gwa oyo no brother wange oyo se brother oyo banaye yanzirako ono banaye kati ono mukulu simanyi mwana mama waffe ono mwana okitegeera ebyo bibabeeramu gwe kati ng'alowooza nti akutadde mu fix bwati akuwadde abantu be bonna oyogedde nawo kati ng'ajja aleeta pulaani eya maama yalwadde tulye no mu ddwaliro bamutute bagenda simanyi mulongoosa biki amangu ago alese ebibuuzi atandise okuleeta ebibuuzi olwokuba ayogerako ne maama we kati ennaku ekuluma ennyo nnyo gwe yamuzaala maama ate munaye yanzaalira omulenzi eyazaalira olulenzi lwesirabangako ng'atandika banaye maama wange mulwadde nze bebisime kye ngenda kukola munaye sitaati kati omanyi nyamisa emitwalo kala 5 nange ngenda kwongereza nga basitandikira waggulu ati baba bamanyi nindoza abasajja bamba bamanyi nti abaana bakola baba tebalina byazikozesa ssente baba bamanyi tebalina byakozesa ssente so lwaki abambi babala balooza babafala ajja n'akusaba ssente ati yaba bamanyi obwo obusente butini buntu butini ogenda bumuwa osobola okimala of course ssente si nnyingi nnyo naye anti kati tomalaga tova buvi mu bbanga n'ozisaba ate na muntu kati nno oyo nga tanatuuka kusaba ezo ssente yatandika bamanyi balina trick ya olinayo omwana ebyo olinayo bebi bakozesa nnyo ekyo ekyokuba nti olinayo omwana n'amwagala nnyo banenze nyagenda mukyalira nze nyagenda mulabako bane baba n'akatijjo gyoli nti anadeo tebabirawo nga tebabira naye omuntu alabye n'abasajja ati conversation yonna twali tugyogera olinayo omwana bananga abeera nani nandigeze ne mulabako ali mu kirasi ki omwana wange wadde wa yakolako ne shopping egenda kulwa mwana ku ssomero n'agitwalayo yali siriyasi siriyasi ludda wana aba akubala omwana amugulira obwokulya bwa ssente bwa mitwalo 10 n'akubbamu akakadde yali siriyasi nga yagala kubba mukubba awo nkuwulira era ataddemu ne ssente kati nate omuntu anafeera ali siriyasi omulungi bafeera niwagamba nti taddemu miliyoni 10 manyi ngenda kukuba nga amanyi omuntu gwakwanya alina mwezi wera ng'amanyi agenda kubbayo 2 akuteekamu ne bwe buba 5 n'abuteekayo kati kankugambe omusajja afeera ebyaddala yeeteekamu ne miliyoni 10
kati kyenkugambye abafera ebya serious nagula ne Range Rover nga gomanyi wafuna mugagga nze mbalaba bafera amabanka eyo siriko wakyogera ogenda yogera akake bank omwala gwe babbira ku banka mujjukira yajja nawa story bamubbira ku banka ga yajja namusanga awe nyini ngali kubala sente namugamba baby bakoyawo obukadde bubiri onyinyiridde olabise bulungi bana you look so cute you look so beautiful bakoyawo obukadde bubiri ne babumubalira ne babumuwa nze mama musajja gwe jangu nango ofera opeyo obukadde obw'okwedalisa ate bali bagenda mubba bamwa bubiri bali bamubaka abiri no bano kyekugamba bakuwa nakuinvestinga mnamanya tino Julie akola mweno bank oba akola mweno office ezinezo office ez'amaanyi ezo nti akola Ministry of Finance namanyi ovuga mmotoka yo Vanguard ofuna omusala bukadde mukaaga oli potential okay you're capable or you qualify to borrow a certain figure in the bank na kulaga omukwano ne wamwe n'akyala olumala najja nagamba I have land. I have an acre of land. I want us to start construction. Okwanjula we kugwera enyumba ebenge ekoze eki ngewedde naye obuzibu ninawo 10 twetaaga okutandika omusingi ogwo nga tulina obukadde nga 8. Do you think you can borrow 70M from the bank? Gamba yes of course jukira akwagala obeera ate mwabala bebaleetera ebimuli bamaze n'okwanjula ebimuli biita ku Monday ku Wednesday ku Friday Esi yatunyuzako omusajja yali agenda omubbira ku mobile money. Let me tell you, Esther, omanye basajja bajja tufera nga yakuteeka ne ku budget. Nga yakola budget namanya ono omwana ngenda maliramu obukadde bwange obwo. Naye n'okumpa obukadde aga. Asatu. Nze ogenda kujja ne bwe mba nga nsobola okwewola obukadde 5 nga ne bw'obitwala tebinnuma. Kalibadde okyamaliriza kati wabala okwewola nga gogendamu. No, ajja ne yeewola. Like nagamba you know what babe, I want us to start construction. My work is not moving well and I want the introduction where ate man these guys have delayed giving me my money. Nemwe basajja mweze temusala kumfera kubamba plan ezokuchala. Ngagamba mbo you see man these guys have man I don't know what's wrong with people man babe you should really pray for me. I think you should go to Kalango like man you pray you be like what's wrong man these guys man I made a deal with these guys I invested in my money like 50M the guys are not giving me my cut the guy paid Ochegera kati gwe wala dala sete za gayo weziri ngagamba you know what for us to start because I'm not going to wait for these guys you know that yeah so I was thinking because you know for you your job they can give you a salary loan you can go there they lend you like 70M we make a top up we start the house at least tujimalirize you know fancy nebidala tujja bikola after the intro at least nyagala tuve mu kwanjula nga tudda wakawa waffe you know man these apartments are also damn expensive kugamba ngo obuguma ngowulira nange mama kati ngonyumizaako ne mama wo nga mama ngomugamba tosubwa musajja oyo omusajja ategeera omanyi munange kati abazadde affe bo bate bafunyo ngagamba munange nno bwetyo twatandika ne taata oyo nange zaali zange bamanyi nti emirembe gyedda gyatu nenkwata munne taata wo nange munange wabanga alina ekirowoozo ekyo ate oyagambye sente kati ate oyo yakyadde ulira abazadde batugamba ate kakati oyo yakyadde olowooza akyasobola okubba abafeero bamanyi omufeeteeza nakujja mu bazaddebo naye ono yazze musajja wa kitiibwa nnyo wuyo kweye emmotoka gy'avuga abazadde bali very materialistic kati ngagamba tekikirina buzibu kati jukira gwe ne mama omukukuta babiri taata temubimugamba ate taata osobola bayemanyi butriki bwabwe kati nga mama agamba it's okay genda you just borrow I mean ndaba it's not like it's going to be your own money you're going to borrow byammwe installment ya bukadde meka bukadde busatu buli mwezi that money you can pay ate ndaba omusajja rent ya musasula so diru jale like ngakubalire kiro kyekyo omusajja rent ya musasula emmere wakajigula nenga byagula omwezi tebiwera kakadde gogenda wa installment ya bukadde mulimu eyo yakugamba da babe man why do we have to rent a house of 2M when we can and then we construct our own I already have the land kati munange ngakubalira ye rent aikinena nizo batekamu akakadde nagula ne ka shopping ke wakakalewe na utilities ezo nga izo mbalako nga kaddaka gwe ngagenda ko salon gogenda sasula installment ya bukadde obusatu
naye yakubalidde ekyo kati gwagamba you say I pay the rent, I pay the bills, ogamba oh that's a lot of money. Okitegeera nga munange oyingira banka ng'ogikonkona kokokoti bannange mbadde njagalayo bukadde bwe buti nti loan officer akubuuza omusala gomeka nti bukadde 7 bukadde 7 yeah you can qualify for this amount osasula mu bbanga bwe liti instrument yo sente bwe zinti hey it's okay nga munange jjukira oliko wana akaweeta ka engagement kantamaako okalina kawo dinamao kati abasajja bagala nnyo gaba engagement ring ate bo tebazambala akusibira awo n'akuteekaawo gwe buli wodda anti bamanyi byebyo ebitusanyusa batusoma namwe muteekeko obu engagement ring abakazi bokka daba yo togiteekako ddala nze kati njagala nnyo ebintu ebyaddala engagement yange egenda babulizaawo yakuproposinga oyina idea ki gyeweetaaga nti nina idea bweti njagala kukola kino nekino sente meka ze engagement gyenjagala yoyo omusajja agenda okunsiba kakati ng'okonkona nti bannange mumpeyo obukadde bumeka nti oke kale nga zonna ozikwata booti omuga babe I got the money omusajja mugezi agamba they put it on your account after I get this engineer that's going to work on the construction we just give him the money direct oshege akulaga nokulaga ye tagenda zikwatako agamba yeah you're going to give it to this engineer he's the one that's going to work on the house so we shall just transact the money straight to his account the moment he enters yours oh by the way why should we even use the account let's just withdraw and then give the guy the cash nga zonna ogenda ozikwata ngozetika ku mutwe nga muzivuga ne baawo mu vanigadi yammwe nga muzituusa ngagamba oh man so babe ngasoka kwaka sex kali ka super lubalula kumba akakuwa akasuubuluzo ngagamba thank you mommy you're so good you're so kind what would I do without you baby girl olumale bebe nabe nabikoledde olusakuzaddemu n'abaana bo oba olusoli lubuto banange toddamu mulabako okanyagamba nga bagamba kati oba otambula eyo onyumya banamwegaya nga Esther ngagamba gaiki oyo gayi yafeera mukwano gwange gundi akola mu banka gundi oyo yenyini ng'abakozemu azimbye ebizimbe ate abasajja bazimbira ddala ebizimbe embakazi naye nze basajja temujja kunfeera nange nawe tugenda gamba kiri kyoyogeddeko nze sigaba ssente naye sente nsobola okuwaayo gino ne tugenda ffenna ne tugamba nengula ebyokulya kale naye nze omusajja kyesobola omukolera kale nze kati kuleva kwendiko miliyoni emu miliyoni sikuwa ssente nze omusajja kyesobola omukolera kale osobola beyengatta ennungi nenjimugulira naye byo tebirumanga kashi anti ekyegambye gwe waayo zitakuluma mugulirayo peyayo engatto nga babe that's yours nowulizayo ka perfume naye mbuze nkwate akakadde nkakusindikire ngawe nakafunye mu musaala nze waliwo yaŋŋamba kati nno nze golaba nze ndina muzibu nnyo so my ex knew I used to make money nga sizikozesa kuba munaye ndi mukyala mufumbo buli kibwa kiprovidingowa kati ng'asooka ŋŋamba emmotoka yange efuna obuzibu era nambozi wanagira bajja kujjukira emmotoka yange efuna obuzibu oba engine zakola zitya ng'agamba baby you know my car got issues meanwhile tubadde mu lusiri nego abasajja abafiire tubadde mu lusiri katanyega baby there is you know my car got issues and then okitegeera cause no problem kati tugenda kola tete there is money I'm expecting the money is not coming amugamba then you park that car sente za engine oba tozirina soko ogiparking ate kati tetuwulya kuba mmotoka ngajjanga ngamba I went to Chiseka and they told me the engine will cost us about 1.3 but I have 1M ngamugamba weno bawange konza yeah it's 1.3 so I was thinking like I know you have some money on your account ngamugamba my money is on fixed account I can't withdraw omusajja yanyigira
ate omusajja nga amanyi olinamu akasente obanga kali ku akaunti oba tazikiza paka malaba kakuweddeko. Omusajja agamba nze saagala ssente ya mukazi oyo tuba tuti. Omusajja agamba tayagala ssente ya mukazi yasinga okukuula omukazi. Abo bagamba tebazeetaaga. No, waliyo banagamba nga ye mu butonde bwe. Ayina that pride nga tayagala nga n'okuwa ekintu ewakagamba lwaki wakiguze. Abo abasajja bwe batyo baba bampisa mbi. Omusajja agamba nga tayagala ssente ya mukazi aba wampisa mbi. Kitegeeza buli kyalina way don't claim it. Agamba wulira agamba nenga Esther kiba kingasa me when I'm with you know why me I can't when najja wengenda I can't deal with such a man. I can't deal with such a man. If you don't want my money najja nengoza nga wewe okupanga ngenda nabya Esther if you don't want my money omusajja tayagala sente zange tokiŋŋamba nze bwenzikuwa zigane oba tozinsaba okitegera atayagala tazisaba yuge naye miyo no gete mitaya sente za mukazi nze n'omukazi mukiza gula kintu waka nze n'omukazi that's not right. Nze tutumiwe esitukidde nkugambye wongamba ekyo ekintu olumalango nange amasanyalaze ndiranga nkugambye okusiba kunagamba buli kimu nze abadde akikola kati gwamanyi nkugambye nawe tuliko okwawukana buli omwaka we najja nzemamba byonna nze sitwala kikoko sitwala TV sitwala ki byonna mbikulekera waliwo gayi gwe manyi yagamba yawasa omuwala sawa eno mutagenda kukutwala already you have ebintu byo biyina mu nnyumba buli kimu awo tulina TV singanezaabwe omuye ina 32 ina 65 abasajja temuleddamu kutujoga tulina ekitanda kiri new model onokwada omukazi ng'akusinga n'ebintu mu nnyumba kakamba buli kimu ng'okiina kati biki byaleeta mu nnyumba ye waliwo gayo mu yagamba yakwana omukazi n'amugamba mbu ye yawasa omukazi mabegako n'atwala ebintu byonna kati bwe yabitwala ye omukazi gwawasa gwe weegulire gwe oba olya ng'oyagala ebintu mu nnyumba temuli bintu osanga mu bino ebitandikirako kitanda ntebe biki ebisigadde gwe weegulire ebyo gwe kyolya kyeweetaaga kyeweegulira ne kati oyo nambu oba onoba n'ebintu byo naye kati nagamba oyo tategeera talina magezi olaba kankubulira neze kyeŋŋamba okusinga okuddawo mu lutalo buli muntu alina amateeka ago agafugewo nze kyenda abantu kale wali abasajja abagamba nti saga mukazi abeeko kyagula wuwange nositegeera omuleka era ng'ekyokola bwe wofuna sente zo ng'obala ng'otereka kuki bagenda kugoba enkya ng'olina kwokola ki kwotandikira simple obulangira embu wafulumye n'ebitanda mbwofulumye omanyi ekintu ekitegeeza ofulumye n'ebitanda onobe n'ekitanda ky'omusajja naye nga ki ekiguza ekitanda kyewakaawo ate kitegedde kyekugamba abantu banoba kati oli wasuubirwa okunoba aba alina abakyala abamu banoba n'ebintu byonna ne bagenda ne batikka emmotoka omanye emboozi gyobolekedde omusajja agamba olaba omunaku ono kali nze nkwatamu engoye zange nga bwe nazireeta ne kyaja y'essimu yange kubanga essimu yange kintu kikulu nnyo I move sikwatako wadde kati ebikopo ebikopo ne baasikazi bano ze banaye omusajja agenda okumpasa ajaga muweereza obubaka nze am a very competitive wife nze nebbanga enkompitinga naye simuyamba gula bintu nze ndaba Esther me the way I know myself I'm a very competitive partner bange wabanga yagala kuntwala mu kifo ekirungi nze nga mu system yange mba ndina making sure ekifo ekyo so kyetwalamu emirundi 10 gyatasobola like that kind of competition kati oyina okujja ng'omanye ono omukazi gwenfunye ate yabogera nnyo naddala ng'oyawukanye naye ekitegeera mbwajja nakaveera simanyi ogenza kati ndabira ddala tewali nsonga lwaki nnoba n'ogenda n'ebintu by'omusajja nawe n'ebikopo nobe n'eside bibo bibeera bikyukakyuka buli kaseera new model bibeera bijja ebitanda biri bye twebakanko bikyuse nze nekyenina njagala kitunda ate sigana kitunda kigumu naye mukyambaawo ate nekyero olwa abasajja bemekuyiya omanyi abasajja obuzibu bwe balina omusajja bw'agula entebe alina entebe alina zino ezakkala ayagala agigule bwetali kunjubukambaawo kugwamu ne zikunya yensonga yeyo
no basitwala kintu kye kachana kagambe olanze njaga bala bategerekana akate buno bakambweleza abawala abasajja bebasubize nnyo ebintu oyingidde ennyumba y'omusajja tugambe omusanze alina ebintu ebimu obadde naye emyaka ng'egyo nenga ku bintu ebyo wali oyingidde tolina kye wali ozze n'osanga ekiri different naye ng'oyo omusajja akusuubiza business akitegeera you get what I mean omusajja n'agamba Matilda Esther njagala mpe business plan naye nga mu nnyumba ye kacyango ojingira tomulabangako nga yadde agula ekijiiko kya sukaali mubadde babiri eri abasajja abagula ebintu okitegeera ng'omusajja ave ku mulimu nadde waka ne mulabanga azze n'amaglaasi n'ebikopo okitegeera naye ng'oyo omusajja agamba nampe business plan give me a business tagulira kikyoyagala okukola ku bbanga limweyagalidde tannaba tolabangako wadde nga agula effooko kati business plan eyo gy'oŋŋamba yo ogenda gituukiriza otya nga naawe wotolina kyewali otaddemu kiri different nti I came to see you at your home one day and I found a new thing oba negamba ibane entebe zalaza the guy came and picked them they're bringing new couches oba nange sebo de ade waneno no the sebo that was there bagitutte I want the guy to you know kugitereezaamu oba ampeemu endala oba kiraba naye oyo mwami yakusuubiza business naye awo nno tulina okukola nnyo tulina obuzibuwamaete nga mugamba omuwala yenna waba asobola weekole ebintu byokgaldi mukole tukole sente bikibaga kusanga mu nyumba y'omusajja era ntebe ate nga naawe osobola obyetuusaako kati oba omuntu butono abaana kati betuusaako obutuonoba n'obutanda bw'omusajja obupapula obudayiningi ukwatamu ngoye zo na charger ye yessimu ne earpods nekati olowooza eddiiro lijjula bintu ki kati ennaku zino emiliyoni 3 ogenda n'oggula omuntu bw'onowetera mu nnyumba na bukapeti nze owanga njulira ayogere bye nagenda nabyo fridge Matilda wali ayagenda n'ekino nze si mugezigezi sisobola ku nyumba nze making sure nengenda na bintu bya mu nyumba bya musajja tukole nnyo kati mutono nnyo obo wakati essaawa eno ogula ebintu okwata emiliyoni 3 nogenda n'ogula ebintu ennyumba ebejju ate ndokagamba kale etandikirwako ebintu ebyo biraba ebintu ebyo bya layisi nnyo ate ebintu ebyo byakwewaayo okwata obukadde buta nze omanyi ngenda nendaba by the way oba lwokuba kale nze nkoze ebya like si bingi nnyo naye byennina ewange byonna ze yabyegulira tekuliiko yadde kataano yadde eza boodi ez'omusajja nti yagamba Matilda TV obagireeta kampa ow'emmotoka ate kati n'ekiso ate TV ey'ebbeeyi tosobola giteeka ku booda bwe baba tomera nti Matilda wagambe oyagala twala ki ntebeyo kampa owa mmotoka agireete okitegeera sikirinamu mu nnyumba yange ng'omusajja yakingulira ate saagala kati naye osanga omuwala ne bamulimbalimba ne bamukalakata ne byatayagala sibusungu gwerabayo ne bakozesa ebintu nze let me tell you men make girls do weird things they make them do oral sex they make them do anal sex they make them do they make them do things that are out of this world. They make them do threesomes because you want someone to buy you a phone, you want someone to buy you a certain bed. Some men like use you to that extent. Ever since I started like doing things, okay. And then I look at all the little that I have. I thank God. No man has come here to family and omusajja ngolaba byagenda okuwa tewali kyamaanyi ate ebintu babirimba abantu nga towekoleranga tokwatanga ku ssente naye nga wali okutte ku ssente n'ogenda n'obuza entebe yameka 1.4 that I can get it if I can get up and I get $1 million and above I can get that ekino kyameka nti 2 million 3 million you can get those things yourself you don't need a man to fuck you to get all that stuff anti ekyo nkugambye Matilda nti kyovola abo abasajja like ajana kumanyira nga like bagamba ono lugezigezi walina akajanja yepanka atayagala mmanya because tuwekoledde tunabye tukozeewo ebitone byaffe ebitumanya nze wadde waliwo bagenda beera kuno ku social media batuvume bayombe bagenda nyiga temuyina kyemugenda kukola tebanyiga wamagal child temuyina kyemugenda kukola obanga mentya we have a lot on our heads
wamma batukole nnyo baggayo challenge bwe tubagamba amazima goli wadde mba okunyuka n'obusefuliya bwa bbaawo tetukuliraako buzibu nyuka n'obusefuliya nyuka n'obutivi simayinki meka nyuka n'obutebe totusirwalirako bannange people genda bagambe mbu wajja nakaveera ogenze nalole nze njagala olaba nze nkubuulire I want in my marriage have you heard of prenup a prenup bwe naba ngenda afumbira omusajja tulina signing a prenup kubanga nkukakasa teri nze sigenda I can promise a person I'm not getting married when I'm broke. Matilda ayoganya oluzungu akabanyonyole mu Luganda. Like muino we muba muyingira obwo bufumbo. Waliwo kibaita prenup like conditions zemwewa before you get into a certain marriage. Nti singa tuba tuweekyayi ogenda naki. Okitegeera njagenda n'ettaka lyegundi nti tuyabukwakuliza. Ate yo prenup ebeera nnungi kuba mubikola mukyeyagala tewabaawo busungu era we mwekyawa eyo divorce teba ya muba olwadde mwakisalawo dda mubeera mugenda wali mu bitabo byammwe nga muddeyo mukebera mu archives nga muzijjayo records ng'ogamba naye kaakati wagamba we tuba twekyawa otwala ki nsigaza ki era bwe tebiriiwo twagamba tugenda batukola ki okitegeera kubanga nkubulira lwaki nkugamba ebyo ebigambo sigenda fumbirwa nga ndi mwavu I'm not going to get married when I'm broke. Soja awo mwenda yagambye ebiwoziwozi bye yagambye. Pozi yagambye tulina emyaka emeka. Yagambye tukuze. Luliwe twali nga tuli between 22 and 25 twalina ebigambo tusaa kwogera naye kaakati kati tukuze. Kwagala abafumbo. Oba kiraba. I'm not going to get married. Kubanga we nafumbirwa nga sina ssente nabiraba. Bwe byali kati sikigenda era nesuuza nga sidda mufumbirwa muntu nga kyalina okugamba omusajja mpa ku mmotoka yo. Yazikaako. Mba mungende wa si byakudda kunangira tewe. Omusajja akwa mmotoka n'abala ako ka fuel gauge. Ngodde kakuwadde kali wano. Njagala nga katambuddeko we kati kasakana kirira we kati manya weetoolodde. Kale bye. Abaana b'obuwala tukole nnyo. Abaana b'obuwala mukole ate n'ekirala bw'omukola ssente zammwe muzaagale nnyo. Yagala ssente nga bw'oyagala oba nga bw'oyagala oba nga obulamu bw'obwagala. Naye ssente tekusuula eddalu. Ssente zimenya okukola go ge mazima zitumenya zitawaanya. Kati enkuba yakedde kutonnya tuzze tukuba tuli wano tunoonya ssente. Okitegedde kati ng'oveeringo nga Matilda mpaayo emitwalo 5 boda yange ekutusa omupiira. Yavuddeko olujegere. Oba kitegeera nti mpayo simanya my engine ekubeegira tatatatata yabuseeko olujegere tubyogala wajja kusiriwala naye nga mazima gali nti abantu baleke oba buli muntu abako n'ekintu kyasobola kati oli wagamba nti asobola okubeera n'omusajja omufumbo it's okay oli wagamba nti asobola kubeera n'omusajja mufumbo era naye it's okay wagamba nti asobola kwagala omusajja mwavu it is okay ate buli muntu alina ensonga lwaki ayogera kyayogera kati ayogala mwavu it's okay. Wamma buli muntu alina choice okukola kyayagala okwogera kyayagala as long as you're happy. Ate nakino kati kibagambe tugenda fumbirwa bagagga bokka. Anyiza nyiga agamba abakazi tebayagala kukola bagala balina biwedde. We're going to get married to rich men because we are looking for money. Bemwafumbirwa mwaba basookako ku myaka emito. Twagala bagagga nze saagala mwavuze omusajja mwavu tolina kyogenda kunkolera. I have a lot of ideas, I have a lot of things that I want in my life. A broke man I don't want to abanga abuletedde ka proposal obuuze omukazi proposal kikyo osobola okukola kikyo like oba kale ng'omuntu omusanze already yeekolera alina omulimu gwe alina bizinesi eyo kintu kitambula no mu supporting mulekerawo ebintu by'okubeeramu ebyo ayagala ate yakuli bategeere woba okwana omukyala muwulirize nnyo toyogera na mukyala nga amaaso go gamuli mu mpale okitegeera muwulirize nnyo otegeera akwana yalo obuuza ebibuuzo naye nga wanyambudde eddengoyi oba okitegeera mbuuze ekibuuzo oyagala ebintu bye bapromisingira mu yaka akaseera tebituukirira ate nze kati temugenda bigenda kutubuuza already bye tukola mu biraba gwegana nawe okole ku research oba oyagala okukuza omuntu ng'ali mu media omukyala nga omuyambo otya mukole google wabwerere kaddata ka 5 omukyala waba omusanze akola yeekolera alina saluni ye omwongeramu otya bagamba oliza omugulirayo branch endala oliza omugulira ku byuma nga biva Bulaaya oliza omugaziyizaamuko
mulekerawo tubuuza buli kimu nammwe muyiye mwagala abakazi abayiiya mwe temwagala kutuyiyiza ng'abakyala anti abasajja bo bagamba omukazi alina okuzimba omusajja bannaye muzimbe nze njagala yeezimbye buli omu anti artist buli omu asobola okuzimba munne nawe kankuzimbe nawe bonzimba naate sikuzimbulula Esther abantu abo balina okukitegeera nti wemba mwagala abakyala abazimba nammwe mujje nga muze tuzimba kubanga omukazi azimba aba teyeezimba ku bigambo byokka aba alimu amagezi aba byalabye nekirala ebigambo bibe bitono ebikolwa bibe bingi si mu bubi ebikolwa si ebyomubuliri si ebyomubuliri ebikolwa like ebya bulijjo ati bayinza okufuna obubi bayinza olowooza olina agenda kunywa mukombooti ebigambo ebingi tebikola banaye abantu booge oli naayogera nakugamba kakati nze kino nze ngenda kukola kino nzizaako kino ngenda kukolera kino bannaye nowuliranga omutwe nakola comment n'agamba mbu twogera nnyo ku basajja yulisira comment banange yagamba twogera nnyo ku basajja bane katubabuulire tetulina kye tugenda kwogerako kirala kubanga nammwe mukimanyi obulamu butambulira ku basajja n'abakyala agambye ate mwene ensi we have in every mu buli creation ezisinga tulinamu ekyami n'ekiki ebyennyanja eriyo ebisajja n'ebikazi buli wamu waliwo abakyala n'abaami kati ffe abakazi mwagala abakazi tuboogereko ki abatali basiyazi kakati n'olwekyo tugenda kwogera ku baami tuboogereko mu ngeri yonna naye nga tubaagala gw'alina idea esinga ku yaffe osobola nawe okuleeta eyo n'ogiteekayo ku mutimbagano ku bibyo n'onyumya kale ku bizimbe emiti n'otaasa obutonde n'ogoba obuveera n'okola kyekirala ekitali basajja n'oteesa banange mukole ku juice kuba bibatalabangako nejuice era tumukola by the way banange mulina okujja ne musupportinga esi ku business ye esi bags business ye eno tutunda ensawo ennungi ez'ebbeeyi ate isivet eziri ku mulembe esi events nayo weeri tugenda ne tukwatira emikolo gyo ne tukuzza ku mulembe ngano mu nkube y'obufaananyi naffe oba oli eyo onoonya kompyuta y'obufaananyi banenga oba oli eyo ng'onoonya kompyuta onoonya taabu ekintu kyonna kyonna ekiri ku mulembe nga kya tekinologiya aliko enamba ey'okuba tugenda gikuteerako eya Matilda 0704241636 enamba eyo ng'onoonya ebiri nga we mundaba bannange bafaani tetwagala basaba ssente zammwe mujje mugule kompyuta zaffe ne zitaabu zaffe ne zibikimu ekyaffe so go wenna ali eyo mubeereko waliwo endala byonna zonna zijja yisawo akalango bannaye nze nange kampiseewo akange gye mutusupportingeko tusangibwa Nyanama near Benko supermarket we sell all kitchenwares and plastics byonna byoba weetaaga nga bikwata mu kiyungu ebyatika tusangibwa awo Nyanama near Benko supermarket omukyala mumuwulidde ffe abali ku S media tetuleeta bakyala bazze kukola ki kwerenga ffe tuleeta abakyala balina ebyabwe bigenda gibagulirawo abakyala tunaye tugenda bagulirawo tubakoleko so bannange tubaagala nnyo mwebale kwagala S media mwebale kusupportinga Matilda ne Esther era Julie, thanks for loving us bannange Julie, thank you so much mu bye twogedde babawanyiize we are sorry but we are sorry but not sorry so bye bye guys.